Mu lutuula luno emisango gya Nagomole egiwera ddala 27 gye gigenda okuwulirwa ng'abalamuzi okuli Justice Eva Luswata, Justice Ellen Ogura ko ne Justice Christopher Gashirabake be bagenda okugibeera mu mitambo. Bw'abadde aggulawo olutuula luno eyali amyuka Ssaabalamuzi w'eggwanga lya Uganda Justice Richard Buteera asabye abalamuzi nti wakati mu kaweefube w'okendeeza ku mujjuzo mu makomera essira balisse nnyo ku nkola ey'okulungamya abasibe bakkirize emisango gye bazza ko n'okutabaganya abalina emisango gy'engassi basobole okukkaanya. The parents participate, the victims of the offence participate, and the sentence that is agreed by all the parties is certain and fair. In respect of civil cases, again, I would appeal that we all promote mediation. It has worked. Last year we had a settlement week with 10 courts in this country. Buteera agamba nti no kikendeeza ku budde obwonoonebwa mu kkooti era n'asuubiza nti bakwongera okusomesa bannamateeka ku nsonga eno abakulu b'eddiini wamu n'abantu abakulu mu bitundu babayambeko. That we all embrace mediation and it will settle more cases than we can handle. We have endeavored to train people, including advocates. We started last year in November. I headed the team. We went for training in Arua. We did training in Soroti and Fort Portal. Ono ayongeddeko nti bali mu kunoonya nsimbi okulaba nga baggulawo kkooti ejulirwamu e Masaka nga bateekateeka okutandika entulo ez'enjawulo ezikwata ku misango gy'engassi. Looking for money and shall come here for training of advocates, retired public servants, retired people and religious leaders. We think these people can help us in mediation when they are properly trained. Omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Justice Lawrence Tweyanze ategeezezza nti emisango mingi gikyali mu kkooti nga mu kaseera kano e Masaka balina emisango 4,423 nga ku gino 1,260 giri mu kuwulirizibwa nga ne bwekityo gyetaaga abalamuzi. And I now understand why the prisons are not comfortable. The numbers are too many. We have 1,260 committed cases trial already. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja asuubizza nti bakuyambako ekitongole ekiramuzi okulaba nga bazimba kkooti enkulu ejulirwamu e Masaka. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti buli kyetaagisa tukikola. Kati ekitongole kya judiciary kirina ettaka erimala okuteekako High Court ne Court of Appeal. Era Chief Justice atukakasizza nti ekyo kigenda kukolebwako. Alexander Lulenchimanga yakulya bannamateeka e Masaka wamu ne munnamateeka John Baptist Kawanga boogedde kusomoozebwa kubayitamu olw'obutaba na kkooti ejulirwamu ey'enkalakkalira nga kiviiriddeko emisango mingi okukandaalirira. Masaka ekisooka emisango egiwolezebwa High Court egigenda mu Court of Appeal girwawo. Omuntu abeera wano n'ajulira omusango gutwala emyaka nga 10 nga tegusalira. Tebamala ate amu ne kkooti zebalimu presences tezimala. Kyasanku Benadi akusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agalero.